Abasibe ne bannyabo ekitundu kino kyakuna era kyekitundu ekigenda okubeera nga kifundikira omusomo gwaffe ogw'olwaleero. Njafuna akadde nkomewo tukubaganye ebirowoozo. Abantu abagoberedde audio ono okyayinza okutuwa endowooza yo ddala tukyayinza okuzza emirembe giri egyali egy'amatendo? Ekyokuddamu nga ggwe agoberedde emisomo onaaba otubuulira. Bassebo ne bannyabo, nze Dokita Batinda Bamaga Kaddubalige Yankoona, tuli ku kyoto ky'enju n'okumanya wano no we tusinziira giyite ebbanguliro okubeera nga okubaweereza n'okuyuuguumya amayengo g'empuliziganya. Tusomye ebintu bingi, tunyonyose ekimala. Oli kyeyava akugamba nti ddala omugezi atayize alinga ettaka eggimu eritalimiddwa. Gwe bw'obanga owulira mu bulamu nti tonnaba kumatira nti ddala oyize, tutunuulira ebintu eby'enjawulo. Tutunuulidde ekintu eky'okuzza omuzigo akalombolombo akakula akali mu ekyo ne mbannyonnyola. Baabanga baagala mukyalo ono abanyumize. Omuntu gwe baamufunira olutabaalo lugenda lutya? Omwana kyava atula n'atandika oli anywesa amazzi muveeko, kamunguluze n'akukwata n'oboyaana nga bo basanyukanga n'enkoko empanga banaagimuwa, naye bwe batwa oli lugoojamye luyongoyongo bamuwa nkoko nseera okumulaga nti bamunyoomye. Kyava agikomyawo nga yeetisse ettooke. Ettooke eryo aba alyetisse bulanga. Okulyetikka obulanga kitegeeza aba alyetisse busimba. Enkoko ebeera waggulu ku ttooke. Lwaki balimutikka busimba? Balimutikka busimba nga bamulaga nti obufumbo si kunaanya, mulimu ebizibu, kyava ateekwa okulyetikka bw'atyo. Era bbaawe yalimutikkulira mu ewaka mu maaso g'ekisasi ky'ennyumba. Omwana ono omuwala bw'abanga agenda okuzza omuzigo ewaabwe, nakunnyonnyodde mu kitundu kiri ekibadde ekyokusatu ebintu by'agenda nabyo: omunnyo, ettooke, woololo, ebintu bingi. Era agenda ng'akabbo kajjudde. We tujja enjogera nti kabbo ka muwala kagenda kajjudde, kakomawo kajjudde nga wasimba. Era takkirizibwa kuzzaayo muzigo gwaffe guli n'atatwala bintu. Ke kabbo ka muwala. Ate era bw'abanga avaayo maliriza okubawa amawulire, kyava avaayo n'ebintu. Era akabbo kagenze kajjudde era kakomyewo kajjudde. Olugero olwo we lutandikira. Kabbo ka muwala kajja kajjudde, kaddayo kajjudde nga wasimba. Ow'essimba ye muntu mulamu omuteefu, biki byonna kuba baba baamubuulirira. Aba ayina omukuuku gw'enkoko empanga. Omukuuku kye kintu ekinene. Bassebo ne bannyabo, nkunnyonnyodde ebintu bingi ku kintu eky'okuzza omuzigo. Era bwe ndifuna akadde ndidda ne neeyongerera ddala okkisogola n'okkikkaatiriza. Omukazi bwe yanobanga nga bbaawe agenda eri bakoddomi ba bannyina oba bakoddomi ba nnyina okumukima, oba bakoddomi, kankinnyonnyole bwe nti obadde ne mukyalawo mukwatagana naye teri bufumbo bwa ssanyu jjereere lubeerera, mufunyeemu obutakkaanyu, mukyala n'akeera n'atandika okwogera nti waffe tebangobangayo wuuyo agenze. Gwe taata osooka kubuuliza wa mukyalawo gy'ali? Wagendanga eri bakoddomi be. Bakoddomi be bano abaka abaamukuwa, be bakoddomi ba nnyina mukazi we.
oba eri kitaawo amuzaala, eyo gy'oyinza okusookera, oba kitaawo omuto. Naye ng'otwalayo ekita ky'omwenge okumukima, ekita kino wakitwalanga nga mumaze okutuula mu nsonga, mukkanyiza omukazi akomewo. Naye omukazi bwe yagaananga nti kwegamba yasazeewo tisijja kudda wuwo, nga bbaawe awoleza baganda ba mukazi w'ensonga ze, era n'omukazi n'awozezze ekyamunobesa, anti omwami yakomangawo ekiro, bwe namugamba ko lwaki akomawo amatumbi budde, yewe n'aŋŋamba mbu awulidde, oba yani yamuwa amagezi, yatandika kudda 11 nga bukya. Oyo agamba bubula mukyala wo n'abasajja mubiri n'amatumbi. Mukyala n'akugamba lwaki okomawo amatumbi budde, lwaki towuliriza n'okomangawo ku makya ng'obudde bukya? Oba ensonga zeezo. Awo abako ne basala omusango gwabwe. Naye bwe gwasinganga omusajja nga alaba ekintu n'akigatta mukazi we okumusanyusa, ebintu ebyedda bye baakozesanga yayinzanga okubeera ng'embuzi emu, oba embugo nga 2, oba engoye, oba ekintu kyolaba nti ddala bwe nkimuwa yadde nabadde munyiiziza ateekwa okusanyuka. Naye ate bwe gwasinganga omukazi ate n'agaana okuddayo ewa bbaawe, nga omusajja agenda ku mbuga efuga mukoddomi we, n'awaaba nti bakoddomi bange baagaana ne mukazi wange okudda ewange. Ow'embuga bwe yaguwuliranga n'agusala ne gusinga omusajja, ng'omusajja agenda mu ggombolola ya Katikkiro, n'awoleza ddala mu maaso ga Katikkiro. Naye era omusajja oyo bwe yasinganga, Katikkiro n'assaawo omubaka we, ne bagenda ne bakima omukazi w'omusajja oyo ku kifuba. Mwayinzanga okubeeraawo nga mutudde ku kyeggulo ne muwala wammwe, mugenda okulaba nga abambu wabaawo bazze kunona muwala nga bamutwala, oba muli ku mmere oba ali atya nga bamutwala kifuba. Gw'ozannya n'enkola ey'edda kifuba. Tewali byako ate muninde nyambale busapatu, anti namwe mundaba. Ebyo tebyabangawo, kubanga wano wagaana okukkiriza omusango gwo. Kyova olaba nange tukkirizenga emisango gyaffe. Gunsinze aliwa bitono. Era omukazi oyo Katikkiro assizaawo omubaka we, n'ayolekera ekyalo okunonayo mukazi w'oyo olw'amaanyi, n'amuleeta n'amuddiza bbaawe. Naye omukazi, mu Luganda waliwo omukazi gwe tuyita owaakasagira, ye mukazi omuzzeeyo olw'amaanyi ga Kabaka. Oyo no yayitibwanga waakasagira. Bwe ŋŋamba amaanyi ga Kabaka, butereevu Katikkiro waasalira omusango. N'agamba kaakati onaddeyo, n'abambu wabajjize butereevu, omanya nti ne Kabaka yakkiriza. N'olwekyo omukazi yene yaddizibwangayo ew'omusajja gye yali yanoba olw'amaanyi ga Kabaka. Mu Luganda twamuyitanga waakasagira. Bassebo ne bannyabo, waliwo ensonga endala gye njagala twekkaanye. Omusajja bwe yawasanga mukazi we ne batayagalana bombi, ng'omukazi mwenzi, awo omukazi bwe yanobanga ku bbaawe n'agenda mu ŋŋanda ze, ne bbaawe yagendanga mangu eri baganda be, baganda b'omukazi, ne bawoza ensonga zaabwe bombi. Naye omusajja bwe yasinganga oba omukazi yasinze nga tebaayagalana, bawa omukazi yabuuzanga bakoddomi be ebintu bye yawaayo ng'awasa omukazi oyo. Yayimira n'abagamba abako, ebintu byange bye muba mumpa, mukyala wammwe oba muganda wammwe annemye, mwenzi, muyombi, sijja kumusobola.
era nga n'abako abazaala omuwala oyo baakuŋŋaanyanga ebintu by'omusajja oyo yali afumbiddwa muwala waabwe ne babimuwa. Awo ng'obuko bufiira ddala ng'omukazi addayo abeera wa busa. Era ky'ova tulina n'olugero lugamba nti ow'obusa ngabi n'atafumita akootakoota. Awo ng'omuwala baddamu batandika okumudedeza, ono n'ono wa sapato wa butusi ali mu bigere kubanga wa busa. Naye ate gwe omusajja tewakkirizibwanga kutandika kudedeza mukooli ng'okimanyi nti mukyalo oyo mufumbo. Naye omukazi bwe yafumbirwanga omusajja omulala nga bw'anoba takimibwa kukasagira okuzibwa eri omusajja oyo olw'amaanyi ga Kabaka nga bwe nakunyonyodde. Kubanga si yasooka okumuwasa, tekyakolebwanga. Nkinyonnyola ntya mu bwangu, mpasiza omukyala n'anoba, ne mukwano gwange naye n'amuwasa. Mukwano gwange omukyala oyo n'amunobako, ne bagenda ne baloopa emisango ne gituuka embuga. Katikkiro teyakkirizibwanga kukozesa maanyi baddeyo bamuggyeyo, kubanga alina gye yanoba. Kyova olaba ne Bayibuli ekugamba nti omukyala bw'anaanobanga n'agenda n'afumbirwa nga n'oyo amuwasiza bombi benze. Era gwamuwasiza omukyala yenna bw'abanga abadde anobye, mwembi muba benzi. Ekyo eri abayinza okiwakana, naye bwe ndidda ndikinnyonnyola. Leero nnyinza obutakiyingira kubanga kirimu embeera ey'obuwanvu. N'olwekyo awo nno Mattu bwe yakunobangako naawe embeera efaananye y'olinga bwe yagamba Izeka Muyizeggo ne Sempe bw'amututte, tewalibanga na kyakkola. Wakkirizanga nti ddala agenze. Mwayinzanga okuteesa bwe bigaananga mukita. Era nga bw'akyawa omusajja oyo gwe yafumbirwa owookubiri yabeeranga wa busa awatali kwoza nga kuli okwasooka. Ate muwozezza bamuzizaayo lw'amaanyi, biti byabangawo. N'ekirala, omukazi w'omwami teyanobanga ng'abakazi b'abakopi. Nakinnyonnyodde nti bw'ofumbirwa omwami wabanga ofumbiddwa. Ndowooza kwe kwatula lumbe lwe lutwawukanya. Si bino byakweenaanika mpeta ate n'ojambulamu ng'olumbe terunnaba. Omwami ne bwe yawasanga abakazi 3, Kaddulubaale, Kabejja Nassaza, ni Mukuuma, ni bonna twala tugende, nga gwe maama oguma toteekwa kunoba. Era yakwongerangako ng'otudde, yakwongerangako kubanga Nazzikuno omusajja Omuganda tabeera na mukyalo omu. Tabeera na mukyalo omu yenna omusajja Omuganda nedda ssebo. Lwaki obeera n'omukyalo omu? Awo nno bw'olemerawo eri abayinza okukanyugira ebifunfugu. Kambe wano temunkube ecupa omanyi muli bakambwe. Naye ab'abakopi bambi bo banobanga ate omukopi oba omuntu omwavu abaako n'akake. Naye wayinzanga osanga ng'oli mukopi ssebo naye nga mugagga muvundu, naye era baanobanga. N'olwekyo ng'ow'omwami ye yamugobanga obugobi, naye bw'atamugobanga omukyala ateekwa okubeerawo. Ne bwe yamugambanga ntya njogera ku mwami bwe yasalango n'agamba sikyakwagala ddayo mu ŋŋanda zo, ng'omukyala agenda. Naye bw'ataakyogeranga omukyala wagumanga ne bwe yabanga bizibu ng'obeeraawo. Kubanga yasobya n'ayenda ku basajja abalala, eyakolanga bw'atyo kye baamukolanga baamuttanga bussiri eryali etteeka. Bwe yabanga munywanyi w'omukago, amaaso baagajjangamu n'amannyo ne bagakuba ne gavaamu.
era ebyo ebyabakyala bye bawuza nti bwaŋŋaana okudda ewaffe nga njagala omulala ebbali wakikolanga teri yakugaananga naye bwe baakimanyanga ekibonerezo kyabanga kyakujja mu maaso era be bantu be twayitanga ab'entunujju baamugjangamu amaaso ne bamukuba amannyo gano ne bagaseesetula ne bagajjamu kati ate gwe baakuzimbiranga n'akayumba ng'obeerawo gundi kyemuyita ebiseera byammwe eby'omu maaso byonna olwo babisse ate nno waliwo n'ekirala kye baakolanga ekyabanga eky'obukambwe baamutemangako n'omukono baamutemangako emikono okumusalako emimwa ebyo nno byonna ebintu ebyo eby'obukambwe okusalako emikono emimwa biki byonna byaliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri ekiteeso oba etteeka eryo lye yaliisa era omukyala bwe kaakutandanga ng'abo abawuza nti baafuna omundi nga nange nfunawo omufuna okimanyi nti ke banaakitegeera emikono bagenda ogitemako emimwa bagisaleko awo obeere wa ntunujju omuntu ow'entunujju bw'atu bwe yabeeranga talina matu talina mimwa bagitemye emikono yenna ali awo kitegeeza tokyalina gundi n'olwekyo wayinanga okuguma n'ofa makazi bassebo ne bannyabo abasajja bannyina b'omuwala bwe baalabanga mwannyina bwe bamaze okufumbirwa nga basituka ne bagenda eri mukoddomi waabwe ne bamutanze omutango gw'amangu tutange kaakano lwaki yayinzanga okubatanganga ng'embuzi nga 10 era bwe baamalanga okumutanza embuzi oluvannyuma ne bazimuwa zonna nga tebatuteeko n'emu wabula baamukemanga bukemi balyoke bategeere ng'omusajja oyo ayagala nnyo mwannyinaabwe oba nedda abedda baakolanga ebintu ne bajja ne bakutanga ebintu by'oteekwa okuwa naye nga tebagenda bitwala bakugezesa ddala omwana waabwe omwagala naye omusajja ne bw'ataabeeranga na mbuzi ensonga lwaki yayinzanga okuleeteza abaana ab'okukyalo n'atanga kubanga amanyi nti bakoddomiibe tebazitwalira ddala era bwe baamalanga okumukema bwe batyo ne basula olunaku lumu ne balyoka bamu z'abazadde nga 2 oba 3 n'aleeta abazadde mu maaso g'abakoddomiibe bannyina oba bamukazi we ne batuulamu ne babimala abo bannyina b'omukazi ne bagamba abazadde be bamuleetedde nti omwana wammwe oyo baakolanga obubi ng'okutta omuntu oba okubba oba okugaana kukolera mukama we n'atwaza mwannyinaffe mwe muli baako omusango ffe tugenze n'olwekyo omukyala bwe yakubulangako nga gwe taata mpuzzi naawe obule kaakujjuutukanga era ekyabaleesanga abantu bamwe abo babeerewo ng'abajulizi baayagalanga babagambe ebigambo bino nga muwulira n'ekika kyammwe n'ab'ennyumba yammwe mwe kye muyita famire muwala waffe bwaddangamu okubula leero ffe abamuleese naye bwaddangamu mwenna ekika musaanewo ate baabanga bakitegeeza era bwe ndidda ndikulaga nti bakitegeezanga batya bassebo ne bannyabo bintu bingi bye tugwanidde okumanya naye ekituufu kiri nti ebintu byonna ebyokumanya byetaagamu akasente emisomo gyonna kagibeere vidiyo zeetaagamu akasente ate ffe ekyokubaweereza kyo kijja kukolebwanga era buli ssente y'omuntu tugissaamu ekitiibwa okulaba nti tugikozesa ekyo kyeteekwa okukola emisomo gino gye mufuna entakera oluusi twekanga nga tuli ne mu looni ezitagambika naye ng'ekikulu kya byonna kwe kuweereza abantu baffe beeyongera okumanya
emisomo gino givugirirwa abantu ssekinoomu ffe situkola mu kitongole ky'Obwakabaka. N'olwekyo omuntu agamba nti ddala nti emisomo gino mirungi, abaana baffe bagimanye bagitegeere kuba girimu ebyokuyiga, yewuuyo ayinza okukwata ekyo kyonna kyaba asobodde, oba mutwalo oba mitwalo 10 oba 2 oba 3, gwe kyolaba n'okituwa ne kituyambako okubeera nga tugitambuza. Era y'ensonga lwaki mbalekera ennamba yaffe eyo. Sente zituyambako tukwata vidiyo ze mulaba, okugula ebintu ebyetaagisa okulaba nti tubaweereza na buli kimu, entambula. N'olwekyo abalaba omulimu guno gw'ettendo, si buli muntu nti ateeka ogutegeera, naye kale abo abatono abagutegeera naffe tunakkiriza ne tubaweereza olw'abo abatono abategeera omulimu guno gwe tukola. Era nga mukwano gwaffe Kalyeso obulamu wa ddala Ramadhan leero yasazeewo tweyongere okubanguka mu kintu kino. Obufumbo obw'edda bwabanga butya, naawe kyayinza okubeera omu kwabo ng'ovugirira. Enamba yaffe k'oyita eri 0773 276 0773 276 27. Enamba eyo eri ku WhatsApp era yegaba audio ono g'ofuna, yegaba vidiyo zonna ze mulaba, yegaba emisomo gyonna gye mufuna buli kadde. N'olwekyo nga tukikola ku mulimu gw'obwannakyewa, teri kitongole kituwa ssente. N'olwekyo abayinza okulaba omulimu guno n'agamba nti ddala gwa ttendo, yewuuyo ayinza okubeera omu kwabo atwegattako, ffe ne tubeera nga tuweereza eggwanga lyaffe. Abaagala emisomo gya ssenga ne kojja buulirira era oyita ku nnamba eyo. Abaagala otuvugirira mu butabo era oyita ku nnamba eyo. Obutabo tubusoma bwo we buli buyitirivu, lwakuba obumu tetunnabuta. Kwegamba ky'oyagala kyonna okulaba nti tutuusa ku bantu b'abeene abali emitala w'amayanja. Mwenna tubeebaza nnyo. Mukyana Ndawulo Olivia Nambi weebale nnyo. Mu Taayi Mukiibi Franka naawe obuufu bwe bumu. Mukwano Serumpanise Frederico mu ggwanga lya Iraka weebale nnyo, weebalire ddala. Mwannyinaze Nakondo Olivia mu ggwanga lya Amerika naawe weebale nnyo, weebalire ddala. Muli bangi nnyo abavugiridde emisomo gino, siyinza kubamalayo. Omukyala Nkobaza Mbogo Sise Nakaayi naawe weebale nnyo, oli mu kyondo ky'Abawalabu gy'osinzira okukakalabiza egigyo gyonna. Mukwano gwaffe amannya wano nga nzirukako, muli bangi ddala. Mwenna mwebali nnyo, mwebalire ddala. Tusiima bwongerwa, ensekere esiimira mu nkutu. Naawe yakatwegattako agoberero kyayinza okuvugirira ng'oyita ku nnamba eyo eya 773 276 27. Ennamba eyo byombuuza byonna eri ku WhatsApp obissaako, nja kubeera nga mbifuna. Bassebo ne bannyabo munakkiriza ne leero nate mbagambe nti ddala weewaawo eriyo bannaffe abatandikidde mu ssanyu erikira ku booki bagonja, naati bataayi bayinza okufundikira ng'oba oliawo bali mu mbeera eyinza okubeeramu, oba oliawo okwoza ku munye n'ekala ebyo byonna bibaawo era kya butonde. Bataayi bwe ntunula eruuyi eno ndaba owejjokolera akatambi, nange ne mmanya bulijjo siva we boogera yewuuyo abuuka n'akabalangulo. Ne mmanya nti bulijjo omulunnyanja alemera oba oliawo mu buziba, bataayi